Ebibiina by'obwannakyeewa bisabye gavumenti obutasonyiwa kampuni ezisima amafuta omusolo kubanga kifiiriza eggwanga. Okwogera bino basinzidde Kamwokya ku kitebe ky'ekitongole ekya Accord. Magara Siraajo wa Accord gy'ategeereza nti kampuni ezimu zaagezaako n'okutunda ttenda zaazo nga bategeeza ng'emisolo egyabagerekebwa bwe giri emingi. Kyagamba nti ne gavumenti yeetaaga emisolo gino okuweereza bannansi. Gamba gavumenti nti okwanguyiriza okusima amafuta nga tetufunyeemu ssente ezinayamba munnayuganda tekigenda tuyamba. Twagala nnyo amafuta tugasime naye nga ne ssente zivuddemu esobola okutuyamba ku bizibu bye tulina ng'amanga by'amasomero. Munnamateeka wa Petroleum Authority Uganda Ali Sekatawa agamba gavumenti ekyagenda maaso n'okutuukiza bye yasuubiza ng'okukola ku nguudo n'ekisaawe ky'ennyonyi, era aluŋŋamizza ku nsonga ya kampuni z'amafuta okwagala okudduka mu mulimu guno. N'agumya nti wadde biri bityo omulimu gugenda mu maaso. Work egenda mu maaso, si kituufu nti work yonna yabadde suspended. Emirimu gikyagenda mu maaso era ne wenjogerera wano gye tuli tukola. Ye Reverend Father Aloysius Ale, chaplain wa Uganda Matters Lubaga akubiriza Abakristo okwekwasa Katonda mu buli mbeera gye babeeramu naddala nga waliwo okusoomoozebwa. Abyogedde mu kusaba okutegekeddwa ab'ekitongole ekya Holy Cross Family Ministries ensambya nga kuno kubeerawo buli mwaka okuyitibwa Family Prayer Day. Okusaba kuno kwetabiddwamu abafumbo n'ekigendererwa ekyokusabira awamu okwongera okwenyikiza mu Katonda. Angela Ndagira omwogezi w'ekitongole kino annyonnyodde ku makulu g'olunaku luno n'ekigendererwa ekyokusabira awamu. Kusabira amaka gaffe ebyo ebirimu ebitusoomooza ate n'ensi yaffe okutwaliza awamu. Ate Nagagga Dr. Sudhir akuutidde abagagga bulijjo okubaako bye bakola ebiyamba abantu. Okwogera bino abadde aggulawo ekizimbe kyazimbye ku Market Street mu Kampala nga kiriko emyaliriro 11. Kyagamba nti kigenda kuwa bannayuganda basoma mu 5 emirimu nga kuliko n'amaduuka agasoma mu 250. Omukolo gwetabiddwako abantu bangi era ng'okukiggulawo kukoleddwa Dr. Sudhir, mutabani we Rajiv Rupereria ne mukyala we Naya, era nga basoose kusaba mu buwangwa bwabwe byonna oluwedde ne bagabula abagenyi baabwe. N'ab'ekitongole kya Teknosav batongozza enteekateeka mwe bagenda okuyita okusomesa abawala abatalina mwasirizi emirimu gy'omutwe. Akulira ekibiina kino Sandra Singwire annyonnyodde nti enteekateeka eno eyambye abawala naddala basingo mother okwetandikirawo emirimu. Basingo mothers abalenzi bazaala abaana balekaawo, so osanga nti bw'oyamba omwana oba oyambye famire yonna. Abawala be balabira baganda baabwe, be balabira famire zaabwe, be babeerawo okweyamba. Akulira enteekateeka Youth Livelihood Program mu Ministry ekikola ky'abantu Paul Onapa ababuulidde enteekateeka gavumenti z'erina okuyamba abavubuka era n'asuubiza okubayamba. The people who talked there before, they told you the unemployment rate in Uganda and it is worst for the youth. N'essaza lya Ssaabasajja ery'Ebulemeezi litandise empaka ez'olulimi oluganda nga bagendereddwamu okuyamba abavubuka okunnyikiza olulimi lwabwe. Ebintu ebisondebwa Katikkiro okubitwala mu lubiri biyambeko okuzimba Buganda. Omwami wa Ssaabasajja atwala eggombolola y'e Butontomola Musa Ali Kirumira ategeezezza nti bakikoze okuyamba abavubuka n'okuboogiwaza mu lulimi lwabwe. Twayagala okukoleeza ettaala eno abavubuka bafune okumanya n'okwogiwala mu lulimi lwabwe. Naye beebaza abatuuze abatyobire abatuwadde obuyambi. Bo Bannakyeewa ba Youth Vulnerable Children and Orphans nga bali wamu n'omusumba Aaron Siribaleka basabye abantu okuba n'omutima omuyambi nga kye kijja okumalawo embeera embi abaana ba Uganda gye bakuliramu. Baako gw'oyamba n'okubadde nga twegasseeko kubanga naawe enkyawo nabo nga tokyali mu nsi okumanya nti
kyosiga kyokungula. Bino byogeredde ku mukolo kwe bakuŋŋaanidde oluvannyuma lw'okutalaga ebitundu ebyenjawulo nga bawa abatalina mwasirizi obuyambi ng'omukolo gubadde ku Hotel Triangle mu Kampala. Omusumba Siribaleka akulidde enteekateeka eno ategeezezza nti abazungu bakyazizza bagenda kwongera okubakwasaganya n'abagagga mu nsi ezaakuledda bongera okuyamba abaana. Okubanga batunoonyeza obuyambi ku baana baffe mu nsonga ez'okusoma n'ensonga ez'ebyobulamu n'ensonga ez'enkulaakulana. I'm also going to be working with a couple of the people within Waibiko to help empower the women and the children with skill sets. Yekago Agnes Nakibirige Sempa akuutidde abantu okujjumbira okusomesa abaana naddala ab'obuwala kiyamba okulaakulanya eggwanga. N'olwekyo abakyala besirawo we tusinze oditeeka kubanga ate bo tebatera kudowalira magezi tebagakweka buli agamanya buli kyamanya ayagala munne naye akifuneko. Okwogera bino abadde alambula emiruka 13 mu ggombolola y'e Lubaga okulaba emirimu gy'omuntu abakyala gye bakola era n'asiima byasanzeeyo. Jane Francis Lukwago w'abakyala mu ggombolola enannyonnyola nti byonna babikola okulaba ng'embeera z'abakyala zitumbulwa. Kubanga bwe tubanga twegasse wamu ate tusobozesa bannaffe abali waggulu n'obwakabaka bonna okulaba nga batuusaako eno biki ebyetaagisa mu bakyala. Abaana abawala abavubuka tugezaako nnyo okubawa ki ebyokukola naye ebiseera ebisinga engeri gye baba ku mirimu kuba myaka gyabwe bali mu ofiisi naye nga nabo tuba nabo mu nkulaakulana.